ewedde okuviira ddala ennaku z'omwezi 9 gw'omusanvu mwaka 2023 okutuuka ennaku z'omwezi 15 ogw'omusanvu omwaka 2023 twawandiise obubenje 432 obwo obubenje 97 bwe bwatta abantu, obubenje 2 bwe bwalumizibwa abantu, obubenje 133 obwo byali bidduka byokka ebyakosebwa. Mwobwo obubenje bwe njogeddeko, abantu ababinvolved oba bali mwobwo obubenje baali bantu 424. Kwabo abantu 424, abantu 10 be baafa, abantu 324 be bakosebwa mwobwo obubenje. Kwabo abantu abaafa ku bantu 10 be njogeddeko, abali bavuga piki abavuzi bokka baali bantu 29, abasaabaze ku piki baali bantu 13, omuwendo okutwalira awamu baali bantu 42 abali ku piki oba bavuga oba basaabaze. Abakolesa ebigere ku makubo baali bantu 40. Olunaku olwajjo ennaku z'omwezi 16 mu gw'omusanvu zaali ssaawa 2:03 ez'akawungeezi mu kifo kye bayita emuziizi ku kkubo ery'ekagadi nga ligenda Kyenjojo mu disitulikiti ey'ekagadi. Twawandiise akabenje akabaddemu emmotoka UAD 431 trailer n'emmotoka UAM 426 V eno Kamunye, era kigambibwa nti omugoba wa trailer eno eyali avuga ng'ava Sudan ng'agenda Congo nga yakatuuka emuzinzi yalemereddwa, mugoba wa trailer eno yalemereddwa baasi eno trailer eno n'ayingira mu mmotoka eya Kamunye. Abantu 15 bafiiriddewo ababadde nga batambulira mu Kamunye. Omuntu omu n'alumizibwa era ali mu ddwaliro ery'ekagadi. Abantu 2 abalala ababadde nga batambulira mu trailer eno, omugoba waayo ne tanman, bonna balumizibwa era nabo bali mu ddwaliro ery'ekagadi. Emirambo gye njogeddeko, abantu 15 nabo bali mu mochare ey'ekagadi hospital. Mu kunoonyereza kwaffe nga poliisi y'ebidduka, ekyaleese buno obubenje mu wiiki eweddewo emuli ne kano kenjogeddeko akajjo, okuvuga enniima, okuvuga n'oyisa speed gye wandibadde nga ovugiramu, kyabulabe ate kibi nnyo. Ate n'okuyisiza ekimama oba okuvugisa ekimama. Waliwo bano abavuga ku makubo nga bayisa bwe baagala. Obw'oba tosobola kulaba emmotoka eziri mu maaso ezijja nga waliwo akasozi oba tuli mu koona, tosaanira okuba nga oyisa. Buli bw'oyisa era oba ogenda okuleeta akabenje ku kkubo. Obanga okuyisa mu maaso go waliwo emmotoka nnyingi eziri mu kutambula,
kitegeeza nti wewabawo emmotoka endala eri mu kujja oba tosobola oyinza okugenda eno emmotoka eba erina okukuyingira. Newabawo n'ekirala nti abavuzi abatataganyizibwa nga bavuga naddala amasimu, tusaba abo bonna ng'oli mu kuvuga essimu gyesonyiwe. Buli bw'ovuga nga oyagala kukwata essimu, kubanga buli muvuzi yenna ku kidduka kyonna buli kitundu kyo kyonna ku mubiri kiba kirina kubanga kivuga.